Oluswagalapiini lwero. Oluswagalapiini lwe lulimi lweri wansi. Luswagalapiini. Ya. Lwakuba omanyi okyalujjukira. Ndujjukira olwoyagala njogeremu. Yogeramu oluswagalapiini. Anti kati bwe njogeramu oluswagalapiini mbeera ng'ataapinga ku ki? Kale mpaamu ekigambo kimu wemba nkubuuza. Ekigambo kimu. Wemba ngamba hallo. Hallo ogamba kati mu luswagalapiini nga bono ogamba nti gyebaleko gamba zan. Zan. Eki? Zan. Kati nga bono ogamba nti mwana asame gyebaleko naye obulamu buli buti ogamba zan kalava. Eki? Zan kalava. Lipstick ne makeup yabirese mu butuufu. Kambye senyo. Naye n'enviiri naga abikoze ki? Abivuddeko. Naye ekyempale okwambala empale. Mukama anaamusonyiwa. Kati wulira ekyawandiikibwa bwe kigamba. Bayibuli egamba nti Kristo yatugamba nti akomawo okutwala ekkanisa ye etaliko bbala wadde olufunyiro. Kati gojjeeko olufunyiro ate n'olekawo ebbala. Simanyi oba onaagenda. Nze bwe twali mu nsi ey'okubiri eyo ng'omwana nakula ntendekebwa bino wammanga ng'emisambwa bwe gibeera kutta, ntendekebwa kutambula mu bbanga, ntendekebwa okutumbiira, ntendekebwa okubula. Kati nkolerayo kamu. Oli waba yagala gamba oyo pasita tumwetaaga. Mumwetaaga mu luswagalapiini era omugamba Buganda pastor sona. The pastor sona. Tekyuka. Abagamba nti balaba sitaani. Balimba. Tekiriyo tosobola alaba sitaani nodda. So balimba balaba misambwa. Balaba bakozi ba sitaani kankirambulule. Tebamanyi gwe balaba. Taata wulira ne kano. Najja wano ku Lubaga Road nzijukira olunaku olumu. Mu mubiri guno nga Katonda mubiri gwange beza Katonda yagumpeera wano guno golaba gwendina. Nze kubanga najja nfuuka. Omanyi kye bayita okufuuka? Wali ozze kukola ki ku Lubaga Road? Mukadde wange tugenda tuukayo naye kansooka nzijewo kano. Nti we najjira wano nga nsobola okufuuka ekyennyanja, nga nsobola okufuuka empologoma, nga nsobola okufuuka mu buliwo, nga nsobola okufuuka ensano ya kawunga, ate kibuyaga n'asitula n'ofuumuuka ne kafuumuuka ne kagenda. Wangamba nti wafuukako ffene. Okiwulira bino byenkugamba sikugamba nti nze waliwo abasobola obikugamba abandabako nga nfuuka ekyo. Ontegedde bulungi? Kati bwe ndi webali abandabako nga nfuuka ekyo omusajja nakugamba oyo omwami Yokaana we yajjirewo oyo omusajja bali bamusabira n'afuuka omusota ffe ne tudduka ne tuvaawo. Abamu n'obutambi babuyina naye nga bomanya ebya sitaani babulwanyisa ba agenti bennyini. Kiki enkuleetera? Sitaani bayinza okuba kituufu bagenda mu nnyanja. Bayinza okuba kituufu mu nnyanja bakola ki? Bagendayo. Naye ekyokuŋŋamba nti balaba sitaani awo ekyo kyo nkigaana era bakijjewo wabula balaba misambwa egiva ewa sitaani. Kati labayo ne kano omusambwa omukulu ogusindikibwa okuva mu nsi ey'omusanvu gujje guleeta information eno mu nsi zino omukaaga eziri wansi. Era bwe gujje eno gwokka omuliro oyinza n'obutamulaba kubanga gubeera nga muliro gwetoloola kiri awo ng'oŋŋamba ofule walaba sitaani afaanana atya mukyala anti afuuka gye balabye naffe twasobolanga okufuuka. Kati ssebo naffe twali basitaani, nange nali sitaani. Ontegedde? Nange oba nasobolanga okufuuka kituufu kyayogedde oli afuuka naye oba nange nasobolanga okufuuka. Wano e Bunyoro tubadde tulaba abantu bafuuka pusi mu buliwo. Wano e Bunyaruguru Katerera abantu babadde bafuuka pusi, bafuuka ebiswa.
bafuuka makonkome kyogamba nazo ye sitaani oyo. Sitaani yennyini kabwejumbira waali musibe mu nsi ey'omusanvu. Bano abaliwo Bayibuli ekugamba nti sitaani yasulibwa ku nsi na kimu kyakusatu eky'abamalayika abajeemu. Abo bali luddawa bamalayika abajeemu be bamusuula nabo bo nga tebaboogerako. Kati ekyokuba wasisinkana bali bamalayika abajeemu tekitegeeza nti osisinkanye sitaani. Batuufu mu njogera yaabwe. Wano omuntu wa wano bw'okeera enkya n'okwata embugo n'ensimbi ezo n'owanga amayembe go ejjembe ly'embogo n'eryente kano ente ennume akasembayo n'osalirako omusaayi gw'enkoko n'oteeka ku lubugo n'omuteera awo. Oyo abasitaani. Era oli wagamba nange byendabye wali ndabye ekisitaani wali. Ndabye amasitaani. Abamu bamanyi n'okugayita amangi. Ne twetaaga oli yennyini kabwejumbira gwe njogerako oyo tewali yali amulabyeko. Mpozi gwe mpulira nange nkiwulira buki? Nti Kristo Yesu ekyamuleeta yakka n'ebisumuluzo n'enjegere n'amusuula mu bunnya obutakoma era bwe yamusibira eyo teyavaayo. Kati gwe nti wamulaba ate n'okomawo ku nsi. Olaba omwana gwe batutte butwazi gwe agenti akulimbalimba wano nagga tugenda ofuna obugagga ne bakulabamu akamozoola nti tosobola kuwaayo maama wo kumusaddaaka. Tebakukkiriza kuvaayo. Kati ate gwe ogenda ojja onyumya ebya sitaani. Kale Sami Kege mannya gange media yeko tuline Yokaana. Yokaana ebintu byanyumya bikangamu bikambwemu. Tulina Yesu se. Naye nkusaba obiwulire era obiyingize mu bwongo. Tugezaako kuyitamu ebyo ebibuuzo ebyabuuzibwa atangazaamu here and there so tusobola ate okweyongerayo. Wabuuza ku lipstick n'ogamba nti naye kwekyo nja kukuleetera kwekyo nga tukivaako. Yokaana nja kukuleetera abantu batuule wano otuule awo bo bagamba baalaba sitaani bikukalire ku mumwa gwe baleete atubuulire munnange atuleete n'ekifaananyi. Okimanyi waliko yatugambako nti sitaani afaanana n'akabizibizi alina amatu nga galinga ga mbizibizi. Ate afuuka naye ate yali atulemesa bulemesa kulya kabisi kaffe. Naye kankugambe kino bannange mulimu ebintu ebimu tetuwolereza oba tetwekubira sayidi emu wabula jjayo ekyo kyennyini kyewalaba togattamu leka kugattamu kunyumisa. Twagala ekyo kyennyini omuntu ayambibwe okuyiga okuvaayo okwo eri wansi kumusobozese okumanya nti mu butuufu njawulo kyeriwo. Bw'oba nti gwe kati kankugereze waliwo tulina Nyabindi tulina Nyabulezi tulina ebitambo eyo ntutte wala tujja bigenda muleeta kasita ekyo tukijjeewo ekya ekyo you have clarified ku kya sitaani. Naafuna omukisa njagala mbaleeteko babiri n'omukulu yenna ali redde tulabe nga tusomesa. Kale then ono bamuyita ke Kasande bamuyita Kasande Rachel yagambye ku kya lipstick but if the makeup and lipstick is made from human beings then that's good. Soko kaddemu mu Luganda bwekiba nti wekiba nga makeup ne lipstick bamukola mu bitundu by'abantu then ekyo kirungi. I see we apply them on body and it's God who created the body. Nti kirungi kubanga tubiteekera biva mu mubiri bitundu bya mubiri ne tuteekera ku mibiri gyaffe ate Katonda ye yatonda emibiri. Ompulira n'agamba I care about my inner man and to live the way of Christ.
afa nnyo ku kiri munda. Kiri munda. Bino ebyokungulu bino. Yeah. Tebina ebya affectingira mwoyo oguli munda zilonga za bituufu. Kyengenda omuddamu. Ono bamuyita gundi Rachel. Ngenda muwe kyawandikibwa. Asome ku Zabbuli essula etya? Zabbuli essula emu. Emumala. Ja. Nga balina omugisa abo abatatuula mu kutesa kw'ababi newankubadde okutuula ku ntebe z'abanyooma Katonda. Mukadde wange kyayogedde nti Katonda yatonda omuntu. Agaye Katonda yatonda omuntu. Je tabifaako. So wekibanga biri biva mu bitundu by'abantu. Ate biva mu bitundu by'abantu. Then kirungi. Kati ye yeebuuze abantu bano be bakolamu ebyo. Abantu bano ye issue. Abantu bano be bakolamu lipstick bo bavaawa. Ye yakawaayo abantu bameka bagende babakolemu lipstick eyo wansi. Amukozese. Alyoka amukozese. Anyirize face ye. Eyo ye ggoolo. Ffe tetugamba tetubivumirira. Oba tetubibakyayisa. Wabula nze nkuleetera gw'otegeera ekintu ky'okozesa obubi bwakyo wawe buli. Obubi bwakyo buli wano. Sijja kugaana muntu kutunda kola dduuka lya lipstick atunde. Naye nze nkugamba ekintu kimu nti kibi. Gw'oli waddembe okukireka oba okiremerako n'okikola ki? Era waliwo mu comments eyagambye kituufu make-up ngenda mubeesonyiwa naye kyekyempale Katonda anansonyiyira mu ggulu. Ekyo ekyempale era naye muwe ekyawandiikibwa. Namuwaddedde ekyamateeka 22. Omwana yagambye abasobe comment saakagize bulungi. Lipstick ne make-up yabirese mu butuufu kambye esonyi. Naye n'enviiri naga abikoze ki? Abivuddeko. Naye ekyempale okwambala empale. Mukama anaamusonyiwa. Kati wulira ekyawandiikibwa bwe kigamba. Bayibuli egamba nti Kristo yatugamba nti akomawo okutwala ekkanisa ye etaliko bbala wadde olufunyiro. Kati gw'oggyeko olufunyiro ate n'olekawo ebbala. Simanyi oba onaagenda. Sijja kugamba nti munnange olina lukusa lumugamba tajjagenda naye tomanyi oba simanyi n'okusinziira ku kyawandiikibwa kino oyinza obutakola ki? Ayinza obutayingira. Kati nze kyensonga lwaki nkuleetera ebintu ebyo nti ebyo ebintu kituufu babikola ate tutunuulidde omutima gw'omuntu. Okutunuulira omutima gw'omuntu nze njagala nnyo abantu bonna balokoke bategeere Katonda owannamaddala bategeere ennono z'obwa Katonda kankireete bwe ntyo tuve mu nnono z'obwa Sitaani tutegeere ennono z'obwa Katonda ye ggoolo yange. Era mmanyi nti ne Katonda y'ensonga lwaki yandokola yandekedde obulamu bwendina. Olwo nkugamba kino gw'abadde tamanyi Bayibuli ekugamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Kati lwaki sikumanyisa nti owaayo ebiviiri ebyo bibi kati gw'omanyi? Lwaki sikumanyisa nti owaayo ekyaki eno bonogiramu kana akabonero mbi? Lwaki sikumanyisa nti banna omusumba woono bw'olomulabako kano manya weezuule? Naye sikugambye nti vaayo. Onfuna bulungi? Ze sikugaana kwambala mpale naye bw'oba ogamba nti owakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wo kituufu okola ennono z'obwa Katonda. That is the question. Woba ogamba nti oli Muganda era gwe oyagala nnyo kabaka okola ennono z'Obuganda weebale nnyo. Kati awe wali ki? Because wadde ogamba nti oyagala nnyo kabaka obeera nga totuukiriza nnono za Buganda oba tomwagala. Kati yeeyo question. Bw'oba ogamba nti oli mulokole ffenna tuli balokole. Bayibuli ekugamba abayite bangi naye abalondemu baki? Batono. Kati oyinza okuba oli mu bayite naye toli mu balondemu. Okay. Kati oyo wa lipstick omwadde asome wa? Lipstick. Yagambye nti talina buzibu bwe babikolebwa mu bantu. Zabbuli essula egi. Zabbuli essula emu. Ya. Totuula mu kuteesa kw'ababi. Totambulira ki? Toyina mukisa. Ebyo byonna. Ate kamugambe ne kano nti ebintu bino byakolebwa gwe kyolowooza nti si bibi tebikosa birina damage bye zireeta ku bulamu bwo. Gwe biyinza obutakuleetako damage naye damage ne bugiteeka ku baana bo oba ku baganda bo
oba abaana ba muganda wo olwaleero kimanyi naye gwe oyinza omanyi bakugamba omubbi asobola okubba leero nabba n'enkya nabba ne luli n'agamba nti Katonda ali ku saidi yange enzibe kubanga tebankwata naye yaba akoze kibi naye olunaku lujja kutuuka ate bali mukwata ajja nakusasula bino bye yabbirako emabega okiwulira bajja twaliramu n'ebibye kati ne bali abasajja abali wansi eyo emisambwa giri gituula ne gitagetinga omulokole gimujje gitya ku Kristo omulokole ovudde otya ku nnono z'obwakatonda obwannamaddala onfuna nti ennono z'obwakatonda ezo bw'obeera ku nnono z'obwakatonda obeera n'ebintu bino wammanga ebyo ekisooka obeera n'omwoyo omutukuvu takuganya kugwa mu kabi konna ekyokubiri obeerako omuliro obukuumi obukwetoolodde kubanga agamba nti bw'obeera wansi omukono gwange tewali munyazi alijja n'akunyaga kyawandiikibwa kyovula nti bw'oba osaba Katonda ng'ogudde mu buzibu mugamba Mukama waŋŋamba ndibeera wansi w'omukono gwo tewali munyazi alijja n'akola ki nanyaga ate kati ono anyaze avuddewa bapasita bwe batubbira awo abantu kati ekirala wano bane tuyita mu comments of course ono yaŋŋambye nti twabuuza oba so tuwa company ezikola ebiviiri oba makeup waliwo abaŋŋambye nti Movit company waliwo yaŋŋambye nti Darling oba yeno eri Namanve mbuzikola ebiviiri wajja n'otugamba teri simanya zikola biviiri kati wulira yawulawo okukola yawulawo n'okuki bazikuwadde taata nedda ddamu okasome bulungi Movit omwana wuno kiyagambye wano mufuna akyoka ne lipstick baŋŋambye Rihanna alina company ekola foundation owa face called Fenty. Rihanna ye ku company yali atuuseewo amanye ebikolebwawo ensonda ziri 3 ku company ya Rihanna gyagamba bapakinga bupakinzi okupakinga n'okukola kirimu enjawulo okupakinga ekintu n'okiwa lebo tekitegeeza nti gwakikola kankuweeyo ekyangu nnyo bw'oba olimu akamozoola amazzi ge banywa Rwenzori ne Hema kale tugende ku Rwenzori yennyini oyinza okuŋŋamba nti Rwenzori yekola amazzi era yegakola yegapakinga bupakinzi taata omanyi matiri yekola amazzi weefaanana tubuulire matiri yekola amazzi kyekyo kyengezaako okulaga byaleeta bapankingirawo parkings twagala matiriyo kankugambe lindako kale taata neyanziza bw'oŋŋamba amanda gakolebwawa nkuddamu ntya batema omuti ne bagwokya ne babikka ne gaaka ne muvaamu amanda ne bagateeka mu nsawo ne baleeta okitegedde ye matiriyo ekitegeeza nti matiriyo w'amanda gwe muti si bwe kiri kati ekibuuzo kyange kiri nti matiriyo wa lipstick ne ki okitegedde matiriyo wa Rwenzori oli yateekako lebo kitegeeza nti mazzi ga Rwenzori naye kati matiriyo akola amazzi ki we wali kanaaluzaala abantu kyovula Bayibuli ekugamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya kati gwe olina okumanya nti kino ekintu kyenkola bapakingirawo buki Catherine ebintu byombi vuddemu bapakingirawo tata sinagaana nti tewaliyo bapakinga yeyaŋŋambye wano Rihanna comment Rihanna alina company ekola foundation owa face nanga bamuyita oba Fenty mutuufu ate bw'ogenda okwetegereza nti kopagaalo n'ebyoli bya paakinga birimu kenjawulo
kopagaalo kabeera kagundi katono bwe kati bakasaamu ne kasiponji n'akalabirwamu akatono babatya baba tunula bati nozolabawo enjawulo neeraba neno nga weeyeyisa kati oli ajja kugamba nti nkwata amazzi g'ebinazi nenkwata gundi simanyi nenkwata gundi nenkola kino ontegedde kyekyo kyeŋŋamba eyo kampuni bw'ombuuza mukwana akola amajaani ayina raw materials era nja kugamba nti ayina n'amasamba kwajja ki yes kati nze njagala gwompe material omukyalo oyo gwogambye ayina kampuni anti ono mwana agambye omulala ka comment saagigize wano movit oba darling something like that babikola oba bazipaakinga babikola oba bazipaakinga byanjawulo tunuliranga ebintu okupaakinga nakugambye nakuwadde ekyokulabirako ekyamazzi wano tulina Rwenzori lyatunda ennyonyi kwanze nze ku nsi nsanzeewo Rwenzori era gwennywa nange naye material akola Rwenzori omumanyi oba wali bapaakingirawo bupaakingize mazzi ga Rwenzori ne bateekako lebo eraga nti ki era akacupa aka plastic bakugamba kavaawo akacupa aka plastic si ye Rwenzori ge mazzi agali munda ne lebo eno okitegedde kati twagala material ekola amazzi bw'aba tugamba nti yakola amazzi ago atuwe material gyakolamu amazzi alyoka agateeke mu kacupa kati kyekyo kyennyonnyolako kubanga kyenkugamba nakugambye nti ebintu byenkunyonnyola nze mbimanyi okuviira ddala eri wansi baabipaakinganga mu nsi ey'okubiri nga mbiraba baabikolanga nga nkola ki mbimanyi obitabula era bwe nali mu paaka eyo basi paaka gye bamenyawo taata wange oyo omuto twali tubeera wali mu kasaatu bwe najja eno ng'olwo bambi yansikiriza ng'alaba ndina ssente mukadde wange olwo ndyoke ngende ewa Kiganda mugambe nti nze njagala kubeera n'abasawo Baganda bwente bwe nagendamu ewa Kiganda yambuuza ki ky'osobola okukola bizinesi gy'osobola okukola ngikukolere wano nansuubulira nekiresi namuga njagala kutunda lipstick ne lip balm ne nekiresi musajja watu teyafaayo n'agenda abisuubula obimanyi ebintu ebitundibwa mu briefcase bijja bitya kuno tweyanziza ekibuzo kye kyabuziza kirungi bamuyita n'abaweesi kambuzeeyo ekibuuzo omanyi kampuni ekola mubireeta mutya omanyi kampuni ekola amafuta kampani Toto Shero gava gati eri okuyingira Uganda ebimotoka tubiraba ebimotoka mubiraba naye gwe omanyi bwe gayingiramu mu Shero woganywera ebimotoka tebijja ne bisimbako ati gwe kyomanyi kati kankunyonyole kanyonyolole by the way gwe sirina kyenkunyonyolako bimanyi wama mukadde wange eri wansi bwe bamala obikola waliyo kampuni okiwulira mukadde wange waliyo kampuni bwemala okikola ekintu ekyo babikavalinga ne power oba amaanyi ba agenti ne bajja kuno ba agenti mubeera nabo muno bwe kiba kikuuba ekyo mulimu ba agenti bwe kiba kizimbe gwe kyolaba nti ekizimbe ekinyirira edduuka eri bitunda abamu ebiseera ebisinga mubeeramu ba agenti okitegeera gwe okisanga busanzi mu kikuubo n'okisuubula n'okyongerayo okitegedde naye nga mission okuva eri wansi kati kyayagala okubuuza nti owaye bukeera bukeezi ku makya ne bimyasa ne bifo eri ne bidda waggulu bikuba magic oba nebijja okitegera kati kankugambe kino waliwo kye tuyita password password eyo bwe bamala eri obikola ne bifula nti bannange tukoze ebiviiri obuwumbi 3 nti bigenda wa nti embalala tugenda kusalamuko bina bigenda Uganda nti kyenkugamba naye bisaasaana bitya mu maduuka si nti buli dduuka lyonna kati babeerayo ne agenti nti gundi agenti wange waawa ow'entebe gereza ku Yoshi agenti Yoshi w'entebe tuyinayo abeerawa ali gulu tuyina agenti Roland ali Gindi kati atwalako bimeka jukira ono agenti aba yayingira dda mu ndagaano beba n'abagagga boolaba wano ku nsi
gw'olaba omusajja mugagga nti ate omusolo ng'ajja gusasula taata. Ky'oba omanyi eri ssente weeziri, buli kimu bakola kikole. Kati gwe mu kikuuba olaba waliwo konteyina ezijja, waliwo abava kankuwa ekyokulabirako, waliwo abagenda e China ne baleeta emmaali, ne waliko abagula ku bano abavudde China ne basuubula ku bano abajja China ne babiteeka mu maduuka gaabwe. Ate mulimu abajja ne basuubula mu maduuka ago. Ontegedde mitendera emeka egyo? 3. Ate nammwe abasuubudde mugana amaduuka ne mwongerayo. Kati nebiri bwe bitu bwe bijja. So njagala kumanya wemala okukolebwa eri bituuka bitya wano? Bituuka bitya nga agent Yoshi oba Mahad agent oba Roland agent tannabitambuza. Njagala kumanya biva bitya mu nsi eri, kubanga senga bibadde mu America twagambye tubiteeka mu nnyonyi oba n'ebireeta. Olinga agamba nti eri wansi. Njagala kubuuza tuli wano ku nsi, ensi ongambye wansi wali we wali ensi, biva bitya eri kati gwo neyanziza n'abaweesi kyayagala omanya eri wansi mu kuvaayo kwabyo bwe bamala obikola ne biggwa, waliwo koodi ze boogera babipaakinga tugenda bipaakinga wa. Ontegedde? Bwe bamala obipaakinga bayinza obutabipaakinga byonna mulundi gutya gumu, ne bapaakingako nga piisi 8 ne bayita oyo agenti. Ontegedde? Agenti waabwe najja bw'amala okujja oba batise ku konteyina onfuna oba babitise mu kisawo oba babitise mu kintu kyonna ekikoze eki ne biyingira. Okuyingira nkulaba katika biva bitya eri katika kugereze lindako agent we bamuyita ng'ebintu bikoleddwa bamugamba bikwateko n'ayogera koodi n'alyoka ajja eno ne konteyina waggulu then n'eyingira. Kyenjagala omumanya kyoyagala okumanya transport okuva eri kati okutuuka wano waliwo kuba wano tusobola omutegeera kubeera nga waliwo emisambwa egikola ku transport okutranslatinga ebintu ebyo okubijja eyo okubireeta eno. Okitegedde? Naye bituukira wano nedda tebibaamu magic. Ekikulu nakunyonyola ekigambo omusambwa nti ye muntu omukyala ayinza okujjaawo n'akuwa buli kimu kyonna ky'oyagala naye ng'ate musambwa. Naye goolo kyekikulu. Okitegedde? Kati goolo ebintu bino bisobola okukolebwa eri nti bigenda kujjako abantu ab'oku nsi bonna. Kati emisambwa gino gikola transport ku dduuka lyono, ku akeedi yono. Okitegedde? Akeedi yono, sitowa yono, mu nyumba yono. Kati bino simanyi musolo simanyi biki biba byakiriwa. Gwe buli kakampani gwe buli kintu kyolaba wano kirimu agent. Goba agent tanatuuka wuwo mu kisenge kyebalize Katonda era weekuumalemu okukola ki okuyingira okutuukako. Kale I think tugezaho okuddamu bibuuzo bino tuleke tugende mu maaso. I think ekyo nakyo kizemu bituuka bitya wano. Kakati omwami omukyalo ono bamuyita Rose, bamuyita Rosette Aboki. Rosette Aboki. Omwana mutoolo kirabika. Abamutoolo. Yoshi muki? Yoshi muki? Simanyi wabula oba Munyankole. Walimu Olunyankole. Nabasa kuba nagamba Olunyankole. Okay. Kubanga kale yabuuzizza ebibuuzo bino. Ebibuuzo ne tugenda okuddako baami. Rosette nkwebaza. Bye bigenda okunnyonnyola kye nnalingezaako obuuza luli
oba oli abantu ne batakifuna bulungi. Ayina ebibuuzo bye yabuuzizza biri 11. Era bitugenda otutambulirako. I remember when nali nkugamba luli lwaka twasomesa nnyo nali mbuuza nti what is it like okubeera omwana omuto ng'oli mu nsi ey'okubiri eyo. Obulamu buba butya, omuntu obeerawo otya gwe ng'omwana nti kwakati tulina omwana tukimanya omuzaala muto aba yeebaka ku byonka yeebaka kuyonka n'akula ataka okugenda ku ssomero kuzannya kulya aba ne schedule ye. Kati omwana ono yannyambyeko breaking down era bye ngenda otambulirako kati ku program gye tutandika ebibuuzo bitu bimaze ne katuddamu byono. Ekibuuzo ekisooka yasa naŋŋamba thank you Samike for bringing us Yokana. Era akutwala empola. Akutwala empola sada. Ntwala mpola nnyo. Ekibuuzo ekisooka. How old is he? How old are you Yokana? Yokana ni emyaka? Emyaka gye ndina nze kati saawa zino gwe bala okuva 25 najja nga nina emyaka 16. Okuva 25 ewalokokera? Yes, nalina emyaka 16. Kati abale? Kola maathi. Gattako gabiza body mass equals answer. Ekyo kiba tukizeemu. Let him elaborate a sample of a child's activities like for 24 hours in that second. Ono yagiyise heaven. Naye kirina kuba second underground. Simanyi oba ngiyite second biki. Naye si heaven. Kati kye nali mbuuza kyekyo nti omwana kitwale nti okyali eri okedde ku makya ng'omwana schedule yabanga etya? Natambuzanga nti obulamu nga ndi eri bwalibanga butya wazanyangako kati obulamu wakyusako ku pampa. Kati obulamu bwaffe eri wansi bwe twalimu bwali bwe buti mukadde wange. Neyanziza olw'ekibuuzo ekyo kubanga kiina be kigenda okuyambako abamu abatasobodde kubuuza naye nga era nabandyagadde okukola ki okumanya. Nze bwe twali mu nsi ey'okubiri eyo ng'omwana nakula ntendekebwa bino wammanga ng'emisambwa bwe gibeera kutta, ntendekebwa kutambula mu bbanga, ntendekebwa okutumbiira, ntendekebwa okubula. Omanyi kitwala ekiseera okutandika okubula okusanyawo guno omubiri gwo guno gw'olaba beddawo nti guno Kristo ye yagumpa tegukyasobola kufuuka naye guli gwe nayina gwali gwa njawulo nga okimanyi nti nali nsobola okufuuka ekintu kyonna ne ffene. Wangamba wafuukako ffene mbu ne bakulya. Kati ebyo nazaalibwa mbitendekebwa ebbanga lyonna lye namalayo eyo. Life yange yali yakukula nga nkola ebyo. Kyovula nti wambuziza ekibuuzo watta abantu nga bameka. Sina binsobola kuwa muwendo gwabo nti abantu natta bwe bati olw'ensonga nti eri wansi kyebimu ebimu ebyatandikibwa nti bye bakola gwe mulimo gwawo. Tosobola gamba muweesi nti wakakuba ebyuma bimeka. Tosobola gamba mu kinjaji nti naye baba mu lufula muno wakattamu ente mmeka. Ng'omwana akulidde mu lufula ate omusajja mukulu ali mu myaka 2 n'omubuuza nti wakatta ente mmeka ayinza okuddamu. Okitegedde? Kati nange bwe kito bwe kyali nti ebintu bye nakulanga nkola babinjigiriza kati ndina okuyiga ng'omwana. Omwana bw'aba nti akula n'agenda ku ssomero n'ayoza ebintu omwana n'afumba ku mmere waba omuwala gwe kiki kye wakolanga nsuubira kyekibuuzo bw'abadde akyagala. Nze nakula nga ntendekebwa kukola biri. Kyova olaba nti nimanye Oluwarabu ennyo nnyo 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 n'olulimi lweri. Waliko eyabuuza mu komenti wali nti boogera lulimi ki? Eri waliyo ennimi 2, waliyo Oluswagalapin, waliyo Oluwarabu. Oluswagalapin oluki baluyita Oluswagalapin
kyovula we nali ku radio mama omusajja yagamba nti olwo oluswagala pini lulimi kyolwo lulimi lwa misambwa. Luswagala pini? Yes. Kyovula nti bw'oba ogenze ku nnyanja ba agenti abagenda ku nnyanja bamanyi nti password zonna ziri mu lulimi oluswagala pini. Mwana gwe sigamba olulatini taata yawulawoko. Ayinza okuba alowooza ngamba lulatini njogera ku luswagala pini. Yokana ondaba nze Sami ne musajja alina omukyala ate ntegeera oluswagala pini lweruki? Oluswagala pini lwe lulimi lweri wansi. Luswagala pini ya lwakuba omanyi okyalujjukira? Ndujjukira olwoyagala njogeremu. Yogeramu oluswagala pini. Anti kati bwe njogeramu oluswagala pini mbeera ng'ataapinga ku ki? Kale mpaamu ekigambo kimu ekigambo kimu wemba ngamba hallo ogamba kati mu luswagala pini nga bona ogamba nti gyebaleko gamba zan zan kati nga bona ogamba nti mwana Same gyebaleko naye obulamu buli buti ogamba zan kalava zan kalava kakiwulira kakati mpakanye oba nedda? Kati gwomanyi kubanga sirumanyi. Kati oluswagala pini eri ensi omwana yakugambye ntwala mpola abo abantu ekyo ekigambo kiri kuba mu ba agenti. Kati bwenkyogera bwe nti ba agenti bo bakitegeera, gweoyinza obutakitegeera kubanga togendangako mu nnyanja. Naye nkakasa ba agenti bapasita abanonayo amaanyi bano abayimbi abanonayo tutumu abanonayo ennyimba abagendayo okufuna obugagga bategeera kyenjogera newankubadde tebasobola kuvaayo kukola ki? Kati nkolerayo kamu. Oli waba yagala gamba oyo pasita tumwetaaga. Omwetaaga mu luswagala pini era omugamba Buganda pasita sona the past soon sona tekyuka kati olwo lwe lulimi lweri emisambwa. Kyobula nti emisambwa bwe gijja abali musinkanyeko emisambwa era batono. Kyovula nti oli omwami namuwakanyiza nti talabangako sitaani kubanga bwe batosobola tosobola kwogera luswagala pini nga tewafuna chansi kuyiga luswagala pini osobola okwogera n'emisambwa gino. Abasinga kati basisinkana ebyawongo nakugamba nsisinkanye sitaani oli asisinkana kifaalu nti sitaani aba mutuufu ku saidi ye naye nga tulinayo sitaani yennyini oli yagobebwa muggulu eyakka ne bamalayika bajeemu oyo gwe njogerako. Bw'oŋŋamba nti walaba ku mizimu walaba okitegeera oyo Yesu yekka yali amusobola. Ffe tetulina amaanyi gakola ki? Si levo yaffe. Obadde okyannyonnyola ku bulamu bw'omwana gye wakola oŋŋambye ennimi ziba bbiri, Oluwarabu n'oluswagala pini ze nnimi ezoogerebwa eyo era ze nakula njigirizibwa. Kyekiri kye nkugambye lwaki abantu beebuuza nti manyi nnyo Oluwarabu n'okusinga Oluganda kubanga nze navaayo ne ŋŋamba nti wano mu Uganda tewali ansinga Luwarabu. Kaabe sheeka kikaaki buli sheeka aliwo bamuyigiriza kiyigirize, kaabe imaamu aliwo bamuyigiriza kiyigirize. Sooka ombulizeko ku bantu abo mu Luwarabu. Anti ku Luwarabu Oluwarabu luddamu wali nga lulungiya obusiraamu ng'ogamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitegeeza assalaamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah. Kati weewonye mwana Bayibuli kyeva tugamba nti abantu bano balina amaaso naye nga tebalaba. Bino ebintu byenjogerako bali abaasooka babireeta dda naye nga ffe tetukola ki? Tubimanyi. Kitegeeza nti emirembe gya Katonda gibeere kuggwe n'obusiraamu. Naye waliwo akagamba akagamba mu Luwarabu olutuufu ng'oyagala kubuuza Omuwarabu omugamba nti kaifal.
siri ku bya Islam kuba ngamba kyemanyi Oluwalabu lulimi kati nze njagala lulimi sobola okujja ne kugamba nti kaif njagala kubuuza nti Roland ogamba otya kaif al ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.